Muzeyi tuyambe muyenda mu Uganda akimanyi nti Tango Doi bw'aba takwagala tosobola kuwangula ate kati kana akalulu kalinamu omutabani. Abavubuka mu kibiina kya NRM si basanyufu eri akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina. Alinamu direct interest or conflict of interest kubanga mutabani we ali mu kalulu ako. Ate bano baagala ddeko ebbali. Omuzadde ob'essomero weetaaga omuntu omutuufu ow'okutambuliza abaana bo ku ssomero. Kankwanjulire Safety Transporters nga bakugu mu kutambuza abaana okubaggya waka okubatuusa ku ssomero gye basomera. Ow'essomero ng'oyagala okutwala abaana okulambula, weekwate aba Safety Transporters gw'abeetaaze ng'oli mu bitundu bya Kasubi, Kawaala, Namugongo, Makerere, Nankulabye, Lungujja, Masanafu, Lubya, Munaku, Bakuli, Mengo, Rubaga. Safety Transporters basangibwa Kasubi opposite Light the World Kindergarten Primary School oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 788 46 58 noti 4 oba noti 788 25 84 18. Erimu abazadde Ng'ebulambale abavubuka mu kibiina kya NRM abalondebwa ku mitendera egy'enjawulo bakira obubokisi okulonda omukulembeze waabwe anaabakiikirira ku lukiiko olw'okuntikko olumanyiddwa nga Seeke. Olwaleero Natukwasa Maclean ayagala okuvuganya ku kifo ekyo era ng'ono ye kansala w'abavubuka mu Mitoma District wamu nga Deputy Speaker wa Women's Parliament ng'ali wamu n'abakulembeze b'abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo bawandiikidde ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni omuko gw'ebbaluwa nga balaga obutali mumativu bwabwe eri Dr. Tango Doi akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM ng'omu ku baviiriddeko emivuyo mu kulonda kw'ekibiina. Lwaleero tulese okwemulugunya kwaffe. We are petitioning to the party chairman, NRM chairman, over lwakalulu ke tugendamu ak'abavubuka aka Seeka aka youth nti Tango Doi alemereddwa emirimu gye okusinziira fayiro eziri petitions eziri ku meeza ye 381 alemereddwa okukola omulimu gwe. Ffe ng'abavubuka mu kalulu kaffe tusanze alinamu direct interest or conflict of interest kubanga mutabani we ali mu kalulu ako. Ate tuzze tulaba ebiseera ebiwerako n'enfunda eziwera nga Makerere convocation baleetayo akavuyo kwanga mutabani we yali yeesimbyewo. Tango Doi yali chairman wa convocation n'aleeta mutabani we okwesimbawo ku publicity kati ne kireeta chaos akalulu era tekagenda mu maaso. Bano okwogera bino kiddiridde mutabani wa Dr. Tango Doi Tanga Collins okuvawo n'etaba mu lwokaano lw'okuvuganya mu kalulu k'abavubuka ku ssaawa esembayo kye bagamba nti si kakubaamu bwenkanya nga kitaawe yakalondesa. Muyenda mu Uganda akimanyi nti Tango Doi bw'aba takwagala tosobola kuwangula ate kati kana akalulu kalinamu omutabani. Tusuubira nti tekasobola kubeera ka mazima na bwenkanya era tuvuddeyo ng'abavubuka tulwezinze eddoboozi muzeeyi aveeyo atuyamba yingire mu kana akalulu basobole okuleeta abantu abali independent and impartial registrars bakole ku kana akalulu. Bano kati baagala Dr. Tango Doi ayimirizibwa ku mulimu gw'okulondesa mu kibiina. Nange siri musanyufu kuba ndi candidate I'm currently contesting as the national chairman NRM Youth League. Nange ndi omu ku abapetitioninze nga munange wayogedde kana akalulu kaffe kalimu self interest conflict of interest kubanga currently registrar waffe Mr. Tango Doi ayina petitions z'aba MPs ezisuka ebisatu mu kalulu k'abadde alondesa ziri ku tebo ye tanaziresolvinga kati ffe ng'abeesimbyewo ku eyo entebe ya national chairman we are worried. Akalulu ke tulimu kalimu mutabani we bamuyita Tange Collins. Tusaba mukama waffe President Museveni ffe ng'abavubuka atunoonyezeeyo omuntu omulala asobola okulondesa akalulu kaffe kuba wabatazze tetujjakiriza n'avaamu mu kalulu ekyo kyo tekisoboka.
kubanga buli omu akiraba buli munnayuganda tosobola butafevalinga mutabani wo. Natukwasa ng'ono ayagala kuvuganya ku kifo kya ssentebe w'abavubuka NRM Youth League asinzirawo n'avumirira ebikolwa by'okugulirira abalonzi kyagamba nti kizingamyiza nnyo obuweereza eri abantu. The use of money okukozesa essente nkikoneminga mbasaba abavubuka gye muli yonna essente bwe ziba zizze mutoole mulye naye temubaako omuntu alina ssente nnyingi gwe mulonda wadde noogu mumanye nti era we mukoma okumulonda ow'essente era temugenda kuganyulwamu. Tuzze tubikola tuzze tulonda abantu nga batuwadde ssente naye tetulina kye tufunyeemu. Ke kaseera tukole kye bayita protest vote tulonda abantu baffe abamanya ennaku yaffe kubanga alina eggwanga akalulu kamu kasobola okutunda eggwanga. We are working for our children. Tukolera abaana baffe enkya naye abaana baffe banaasanga kifaananyi ki nga ffe tulonda abakulembeze abatalina magezi malungi naye nga tubalonda lwa ssente. Tulonde ideas tetulonda ssente. Bino we bijjidde ng'omukulembeze w'eggwanga yakavaayo ekyolekedde mu kulonda kw'ekibiina kya NRM bangi kye bagamba nti kiva kubeera banantagambwako mu kibiina ekiviiriddeko okusereba kw'ekibiina kya NRM okwetoloola ebitundu by'eggwanga ebingi. Finally endorse this petition against, we are petitioning to the party chairman against the conflict of interest in the election of national chairperson NRM Youth League SEC member against Tango Doi, who has a son in the election, in the same race.